Tubaniza nyo nate wana ku Delta TV mushoje baita The Big Show. Yes, abanya zabe mchibi Madrat Chico Delta Natural Mineral Water mazzi better for your life ugamanywa maziganu bwega okuba mumbiri bwe guvamo bulungi nywa Delta Natural Mineral Water atete wera birandi kaswa home baking flour eyengane kola bana fa bantake group of companies company ebyo kuliye bade nawe bulunaku era kuwa buli kyakulya ekirunje nnyo. Okay, Twina shoje baitani Seko busekeriyo di Augustinga Billy tugenda kubera wa ma papa si hore irugogo okuyingira senemeka tebo yakakadde atendala abadda ko VIP emitwalo 5 atomulala nana basigale emitwalo 2 ja Uganda nakulwa kumeka nakujja kubera lwa kuchano tandika sameka shara ngasa 12 zenyine nga tusumulula amanya gange nze abe mchibi manyi serebu Madrat webale kubera ku Delta TV. Amanya gange nze Madrat eyajja Chiko mu kyalo ne muyingize e Kampala mwebale kulaba Delta TV. Amanya gange nze Chiko muto wa Madrat mwebale kulaba Delta TV. Ani muto wabwe bitoka nyongere muna kile amanya gange zabe mchi ndi mutabani wa Madrat Serebo baye kwazi ndimuganda wa tata wo bonzala kulumuna mukade wa vote buzeko. Elections are around the corner and the temperature is hot. Elections are around the corner and the temperature is hot. Begin with the corner. Elections Begin with the corner. Are around the corner and the temperature and is the hot. Temperature is hot. Begin with the corner. Elections around the corner and the temperature is hot. Begin the sentence with corner. Corner elections. Elections are around the corner and the temperature is hot. Begin with corner. Corner. The temperature is hot. Election is around the corner. Is around the corner. Corner is the temperature around the corner is around the elections. The temperature is hot. Corner of the election. Corner of the elections and the temperature is hot. Wandika yukamu katataka abe kafemo kadewa fanyi tugende baso aine ntonde oh baba muzoke munyimize tata fresh kid obulamu wange fresh kid tata wa fresh kid challenge je yakoze yakoze nnyo ekoze soka kuchale ekwabu yomu agikoze bobo agikoze swengeraji swengeraji baba programa kalibala serebe sekamate agikoze amoti agikoze wala abazikoze nenge ebulamu badde ngani yakezo yabisembe kezo yagikoze yagenda ati ona akana akagikoze ate kwa kamaliriza wali wasembe kayingira wasibe mmotoka yama baba oba serebo bwa bwana mwana agikoze wa myezi ebiri bwana mwana agikoledde mu lubuto lwa nyina challenge yatambudde nnyo ate ne Schwarzenegger agikoze ne Trump akoze challenge ya ogamba Trump ki ona aina Jimmy Wise Trump wa America agikoze ogagasa ne Yoweri agikoze ani Yoweri ki Yoweri Musisi ayagikoze banange tata fresh kid yayimbye yakugeraga sabati yaita ulira yaita fresh dad bwongo sente Kampala gwenyo wala maziki sente zinyuma gwenye strategi abagende Bulaya wanonya maziki fresh dad nagenonya maziki yagambye okuyimba obuyimbi omwana alinnye nnyo nga nange lino nase musana kanyingire studio amazike yayimba amazike
This goes to my people in the world where I come from. Don't know say. Maize omanyi nyimba. Omanyi siringa bakadongo kamu. Zobulamu bwange banyumira nnyo. Omanyi kadongo kamu anyumya story okuva lwe yava mu kyalo paka bwe yatuuke. Ulo katutuyimbemu. Gotani ko kugatako. Nze ndi bakadongo kamu dance on. Atandika. Gwe mwaba yimbe bikadde. Ati wababa batandika watu linda akasoka najja n'agandi nafukamira anafukamira sansenyo kubala basebo banyabo amanya gangize sebunjo mveri masaka nze nkubalizimu gwo kubaje lizimu sabira munange kayola sebukona yali ku drums kapimpigiri chipimpigiri yali kunanga padandanda wabale nnyo okujja bakamba ffe nave waffeyo eri emasaka nentuuka nno nga ngenda e Kampala ntuuka Mlwera netambula emmotoka netufaako nyimiriza emmotoka entwala e Kampala nesibula bambi nensulawo muzira kisanye yasangawo ku mwenda gw'ekiro nantwalako okumanya olunaku lwali luzibu nnyo olutuuka empigi naye yabika omupiira yakisa yanewunyisa nnyo okutuuka mu Lwera ate naneefuulira empigenda ngenda okumulaba amegeta amannyo mu luyimba lwange tuse Kampala mwe lwamwe Lwera mwesawo ddala emulange tukyali mu Lwera nyingire Kampala simanyi site abaana kye bakola nze siri kiddira eno nanga gye mulaba baginsibako eno gye nagula ekyali mpi kati onaleeta ekisembayo awo nzukuka ngenda okubanga ebyo byonna kibadde kirooto naye kati nabo baveeko naso bayinanga mba dansoni banga mukadoka mu dansoni banga munayo dansoni aliwa amanya gange banange kambabulire yesobega Dickson banango mimbo mwagarwa nebeza mamange banange yasala nayola abemamba mwenaze batumide sindika nga sinayimba banange kambabulire kanabase tata wange yasala nayola tata wange Moses Sebyala kwagala nnyo munange bambiwe bali sindika tuli nabazadde tugenda mu ssomero kutwala abaana olaba muzadde munnaku tunakola zoe yanganyiro muzadde dosi jangu n'omwana wo nasula asomera n'omwana gwazokula asoma lwekyo jatugende omwana mujja musomero omuzadde nanyowa koza yetwala kasikaza n'omwana musiru nage bwa batwala kasaze tata famous sebo twala omwana wo ekyalo ginnungi nakwanira ekwaniramu okwana otya yegali muwala oli bulungi omubuuza ndi bulungi bw'oli otya yandigati omubuuza nti kikyogezako gamba tokimanyi eki yaja kukubegamu
ngetwebege sakunyumize sasa chibanyumize enkwane eyebigambo eyo ngwa masiro tugenda tulambule ku masiro akwana omwala mugende njagala kujja okulaba ku masiro ko mwala gajja bagoja ona nagamba munjagala njagala tugende onamze ko mpologoma yo ku masengere kolira mugamba ati eri waggulu toto ndwadde toto asajja ndwadde tenemesera byadde yabadiga abekaza yabisa yasobola nayo lwaki ndi mulwadde kyekyo kuluma mutwe bino ebyaffe biki nsonga zaffe ensonga ki ndi mino ebyaffe mwezi oli mu mwezi nage ndi muthabiti bane Prince yedimi bagenda kusamba mpira bagenda gutukuba amanyi aba Prince nabo bayiyiza omanyi abasinga tebagenda kudda Africa Cup ejja abakaba bajja kuba bavudde mu tebasobola kubeera kati balaba bwe bataba wako nga tebanazanya gwancha bagwa gwancha bajja gutusimba indako abasinga tebagenda kudda bati ati banabeera bato bakaddi bakaddi abasambi asali waswakuya negundi akuze seneza botaziba waleero nga tebanazanya gwancha bwe batusimba ogwencha teri asobola bawadde nusu ngani kye kituufu ne bali bagogwe tugasambala serego tetulinayo yadde ate lwaki ate waliwo abagamba senege enkuba abe ate omusajja oyo asambanga do ndiyofu papa ndiyofu yavaamu naawe tagasamba tulina sademani naawe tutalimu yali wa Cameroon yogeranga ebintu ebirina amagezi abasibeebu abapyasi balina Messi ayita makati gabwa ate Messi ali mu Egypt ye yatukuba ne goal kirako abawala ababeera awo ne banyumya balaba omupiira gwa Africa Cup abagana pepi kati balaba omupiira eyo mpira byatulimanyi kati balaba omupiira kati buddu yeerewa pebano yabawe Masaka buddu yeerewa kati eno ye Mawokota awo nalaba omupiira gwa Uganda na Egypt nalaba omupiira gwa Africa olaba omupiira gwa Africa abe omupiira gwa Africa gwanjawulo nnyo ogw'abazungu gutya temuli yadde amaanyi temulima okujjaga abasajja ba Egypt olaba nti bagezaagezaawo nze nalaba nga Uganda Cranes esamba ne Egypt naye wana amaanyi matono nnyo omupiira gw'abazungu basamba omupiira gw'abakazi ogwa World Cup gunyuma okusinga AFCON ate bwe gunyuma nnyo nze kyanta nalabanga nnyo natani musegendi nalabanga nnyo okubaka kw'abawala ensonga ki jasinga kunnyumira gemazima okubaka nze kwannyumiranga nnyo abasajja nkuvaako mbeera ku abawala ng'ate otudde wansi anti era lwaki kwana ebisa byabanga wagguluggulu jasinga gwe gunnyumira we babuukanga nzamanyi n'ababeera mu kisaawe ebyabawala naye mukimanyi ne Egypt etukuba lifu Katonda afiire mu mujazo gwa Egypt yasaliriza nnyo lifu yafuwafuwa nga nyumba bidakiika afuwafuwa kali yafuwa tuwakana yafuwafuwa nga nnyo tutegedde yakikola kali naawe kyoba asawaswa n'afuwa ulira kati naawe kola akatabo akakota oba nawe tukuyita ono katata naawe wandika akatabo ko ngaono bwe yawandiisa omanyi yanzitukiza banka ezawulanga ssente ng'osooka okugenda n'oyimira ku kisenge ekyo ne bakuba ekifaananyi nga eno ennyumba yange ekifaananyi kikola kitya bwekyogera anti otukwatako bwoti eno ennyumba yange kati otwala mu banka building society nekuwola ssente lwaki simanyi Yefali ayino size la Egypt. Yefali ali muzungu. Byonna bino. Ayina n'abaana Egypt. Ayina y'abaana. Ayina abaana Egypt. Eri muko kati boba. Nze ekyantama kiri kimu. Ekyantama mpira kiri kimu. Waliwo Arsenal ali ensamba ne Man U. Arsenal ng'erina goal emu. Omuyala ayogeramu endakiika 4. Man U neremu okukola ki? Neremu okuteeba. Nizo zigwako. Nayongeramu endala 4. Man U nehigaana. Omye bamukubira mu ssente eri
mu center referee nadduka nnyo nagaba penalty nawa mani penalty sikulimba bacha kumacha bamusakadirisa nga abanye ombeti ekyantamye katonda amwe ekyumula ekyemirembe omugenzi gundi yali akola ku CBS okwo Mark kati Mark ne romance bantamye omupiira betting ekisegera kati beera Mark mani yakote pase pavunya kwa gwasa kupasa ngakona kugwa meka watogerera ngakona wapsibye 0 wasibye 0 wasibye mani yakwepase pavunya gwa lifo echenda chiwadeko bakuladio bakubunkenke echenda chiwadeko basale banyaba echenda chiwadeko wetwogerera kati bongedde madakika dekigano basi ndoza bongedde madakika zizo nya batotebezebeda brebada chika billion mpira kugwe nenga tugamba 0-0 walina kutapira walina kutampira kesa kwa go mani waino ni chicha kwese olufanya olupira tena kupambwe ngula ngada sikazayo kipa era chike kama ndasora kagata otandiko kajiro otandiko okagate nenga bale milioni 3 obakumye nagamba nabo bayira mu bugatte oyo nakulira ebintu bamusibye wamulide akulira ebyo gaming board anti bajibadde bongera mu sente kati nga baga nti gundi yawangudde milioni 3 nga taliyo kati nazi oli nazinona Nagaga nti gundi yawangula milioni 5 umundi ani Fred Musonga kati akwata oli Fred nga omuntu nga mwa identity card ya Fred Butundu nga agendayo nga bazimuwa nga tiyazwa nga tiwali awangu nga sende yazitwala no Fred Butundu ne bamuwako no wangula omulala milioni 10 naga Fred Kayoyo najja n'awangula sente nabene namo amulirira no ku mulyango baba akamukwasa bati mpezange twategeraganya abirigo gago be 10 kyange nagenda nazo kali ate bwatyo bamuyora bamutwala ku police masajja wadde mugezi nnyo etuka ku police noza n'amanya bagenda munywa yayita manju nayimbulira mu bimotoka n'agenda iso gye balese yamukutere muleta jamujewa ina singisera simanyo wazina bade mjowo bado nyumya ku netball ojanti timu ya Uganda ya Zanzibar ya Zimbabwe ya netball egenda ma Liverpool bagenda bawala 10 bagende fitiba ina ko buzi ne bawala 10 ataba bofisha babawolekera bali 26 nga bakulemberwa minister wa ICT lindago abawala bagenda 10 timu yazagano timu yokubaka bagenda abawala 10 bagenda official bali 26 bali 26 nenga abakulembedde lead of delegation ye minister wa ICT esageza buli muwala bambali official buli muwala bagenda mu official babiri ndoza oba minister wa ICT agenda wangi minister wa ICT agenda tambia ndoza agenda bawa yalinga internet babula mu internet internet ne minister wa ICT yakulembedde Zimbabwe kiri Africa kinyuma nnyo bagenze bati official abiri mukaga nena Zimbabwe kale wano batako timu ya rugby ogenda okuzanya mu America ba official bagenda ko bagenda nga 10 ngabazanyi bameka abazanyi abaragi baba bagenda nga 2-5 okitegeera ba official bagenda nga 10 naye mukudde wali obuzibu abasambi bakoma 12 ate bo official abagenda 10 n'omusobyo kwaddako nga 2-5 abasigadde bali mu kuyiya teri bona batudde telyavaayo ate kati omanye ebulaya okinyumira oba oli kukyeyo nga kiriringa ogenda okukyamula buli wa polisi nakutunulira bwati notandika goli okuweta wika oluweta mu kikubo bwoti notandika kati kakunyumize wamanya story yabe amayabe yagenda mamega nakubinja yakuba kukyeyo abantu kamwe America yetu mama nyamalala okolera mu manya ga mulala akolera mu manya go muntu mulala akolera mu manya ga musajja wa Mr Steve kati nkola mu warehouse omuzungu ayita Steve abe chokali ndia wetu
nenga tawulira Steve tajjukira mannya ge gwe bayita gakoleramu Steve omusajja n'asembera n'antukana I call you Steve Steve yali ne bagoba embwa ogobe gwakoma naye okubeera era oli ku kyeyo nga tugenda ne Medi Sereko ye London Medi amanyi nnyo London bavugangayo atuuka ndeka awantu ku mmotoka nga kati beera awo kanzije kaŋŋende wali agenda wali kati bwagenda abasajja bajja batomerega naawe mmotoka sajja ine mmotoka ye mpya yakajija oli agitomera we poliisi bwejja ng'omuzungu he was there kwa poliisi you mean he was there sir could you come and explain causes that I let you pop ayaya kaweewo Medi singa bagoma ndeka bandi Medi ye bamumanye bamutegeera bamusajja sira kyebawe sir he was there no walumiriza he was there sir can you come and write a statement tajiwandikira ko yapotesa nenjabya tombulira ebyo babanonyanga nembe kirungi naliibi atufena twali tumanyi oli mu firimu ozanya wa firimu zazaddako nga tulidde nitusanengamba maama kadde aba ali mu Amerika kati bayakazanya mmeka kumba ali ku kyeya ali mu house wali otikkula ki wangi bino ebintu by'abaana bibazanyisa bino byonna by'abaana ebimotoka naye ng'okiraba n'oyagala n'okituulamu nga birabika bulungi eri kirumange ekyo nga tolina bw'okireeta nze olumu nakituulamu tewakimenya nalemeramu amagulu galemedde kyankwatiramu omuzungu ng'ali eri antunuliramu tozagala bamanka eno wakola otya nenkimenya nze nenvaamu nenkimenya nenvaamu omuzungu mba nfuluma nanga did you break the car wakalya nyoko tamanyiira kati bwasinga akudangoza tamanyi Luganda nobwa wakalya nyoko what have you said nakalya mange era tubalandani munakalya mange segawo omwo mwagiregera segawa tuli mu train esajja ddene nirimiridde bwe liti lituyimiriddeko liti nze Segawa Senkubuge Beni Patrico zungu liddugavu ko Segawa lino nerikwata nerikusiyaga lino ofa bufi kesajja siri musiyazi nange nerimana nerimugamba mwami Segawa tusanyuse nnyo nja kujja mu show yamu nze nange nomumbangula Rolex ndako emukono eyo mani ku mutala gwa Rolex bino betupapapa nsanga wakasajja kakyayina ondoza kali kalwa nnyo muno nze nzijampapa ndi bwangu biki amba omuvubuka owayenyanguyisa naabwe bano nabe bajja kutwala sente zaffe kwera amagi 3 ne chapati 2 yangu wa sooka nze kasajja kasirise kalyawo kati jangu amagi 3 ne chapati 2 bano ba investor bano sente zaffe tumanya lumanyizi wazi sooka nze nyoka kola kedda kadikaawo yangu muganda wange nyanya njagala mbisi wano tayina yagamba enyanya nagambye mbisi naddawo father okuvamu ekigambo wali Miruhiru fathers wali tuli mu taxi embiko era bwati atudde asirise father muzungu asirise bwati era bagenda oba kano kaawa tuli mu taxi kala kakagenda nakufiira kuno abantu bakajereka kati ugeze father kalo mu maaso awo buli omu neyetunula bwe nekakwata ebintu byakaba kafuluma nekagana Sebageya nnyonyi nafuluma Sebageya nnyonyi ngagera nengero zonna zayira amazima gakatonda
London tuyingira era mu dduuka bwe lityo tusangamu abayimbi era Segawa yataggwa ku jerega kalabe kali kafunza amannyo anti bugaya kuba kagaza amannyo akasaya kayindi kasirise kati katali ngoge kagiza bana amanyo labana obate kusenya tukanyiro jauje ube buoxike tunzo tukauka tuyinzo mwagalo nawo ojja kuvunda kitundu ekirala eyo kyalimu The Big Show.